okuweereza omupiira netball oyagala bikonde oyagala volleyball oyagala badminton oyagala chess motoka za mpaka kyoyagala formula 1 byonna tubikuweereza ne ku MRL TV. Butereevu muganda wange Timo njagadde tugende mu kanyomero kaffe aka wrestling oba ekigwa ekizungu era nga muganda waffe mukwano gwaffe tukola naye wano ku MRL TV ali mu studio B era nga tugenda bato mu kutuusako nga tuweereza buli kimu ekikwatagana ku wrestling mu abagala okumanya WrestleMania temuva maaso togajja ku MRL TV abagala omanya Smart Triple Threat match sibitegera bulungi naye soko mbuli akatonotono komanyi ku wrestling n'oluvannyuma muganda waffe ayingirewo abeere nga atumenyamenyera ebiriwo mu kisaawe ekyo ekyekigwa ekizungu. Omanya akaseera kabadde kawanvu nga ntunuulira wrestling oyo nga nnyumira nnyo naye nga neetaaga okumumanya okuva muganda waffe ono yatwegasseekera watwegattako kati tugenda bbanga naye buli lwakuna nga tumanya wrestling pozi nyongera n'okujjukizako nti ku lunaku olwokutaano twagambye tulina akanyomero kaffe tugenda bba tukuleetera ebisesaamu by'emizannyo kiki wali owuliddeko ekikusesa nti ki ekyali kituuseewo gwe ne kikunyumira wawo nekyotawulyako kati ogenda tandika biwuli ogenda nga ssekamu tugenda kutyabira ebyo byonna byosinga okwagala mpoziko era bwe twogera mu kisaawe kyebyemizannyo tweta bisesa byokka oba tweta n'ebintu ndowooza ebiyinza okwewalibwa njagala tukuleetere buli lunaku olwokutaano engeri gyoyinza endobo omanye abasambi b'omupiira wano balina nye nzikiririza mu ndobo kibadde okimanyi nti waliwo endobo ze bakuba abantu n'afiirawo nakalya mu kisaawe obadde okimanyi nti waliwo ebintu byolina okwewala ng'oli mu kisaawe wali wakati oba kunywa amazzi waliwo akaseera kolina onyweramu amazzi okotolina kunywera mu mazzi katugende ku muganda waffe mukwano gwaffe azze okutuweereza empaka za wrestling olunaku sebo nsanyusa nnyo okulaba ku mpewo za MRL TV nange okunzikiriza okuba nti nondi wano namwe sebo mwami Kigozi ne mwami Kalibala tuyinza nnyo okuba nga mutuweereza naye nga abalabi baffe aba MRL TV tubayinza nnyo okuba nti nomukyali naffe era nga mweyongerayo mu maaso naffe nze Hood Kabanda okuba nti ngenda batuusaako WWE wrestling mubadde muwulira wala nnyo naye kakati mubaleetedde wano kumpi ku MRL TV era nga ngenda kukolera neno buli lwakuna mbatuuseeko ekigo biki ebivudde mu Monday Night Raw omanyi wrestling ono alimu brands nyingi buliddekaawo nga mugamba nti nno temubitegeera mwabirabakaawo kakati ngenda kubanga benana mbiteeka mu light mbiteeka mu kitangaala mbe nga mubitegeera nja kubanga njogera ku Monday Night Raw n'okuli SmackDown then ne NXT akatinitini kakati naye leero nzize ne pay-per-view omanyi pay-per-view ziringanga ze main show ez'omwaka nti no buli mwezi bateekayo pay-per-view bbiri oba tukitenga concert luba mu lulimi lw'abazungu mu lulimi lw'abayimbi kakati olwokuna leero yesewo sebo badde njagala omulabi waffe osooka omutangaalizeemu ayagala wawo omulabi waffe atamanyi SmackDown kyeki ne Monday Night Raw njagala osooka obimenyeemenye nti SmackDown bamusetinga we bati ki ekirina obba ku SmackDown Monday Night Raw abeerayo ki soko bamala obbanyonyola bategeere bwe banategeera ekyo then obatwaleko ekyo ekintu kye bajja otegeera yesebo kakati brand zino ziri ssatu eza WWE era nga mukama waabwe oba chairman ye Vince McMahon ye munene atula waggulu kakati Monday Night Raw ye brand ezanyibwa buli ku Monday ekiro era buli Monday show eno etera kutwala ssaawa 2 ne wakati wa ssaawa 2 ne ssaawa 2 kitundu tebiba scripted kakati ekyo mukama wange ojja kunzikiriza nalwo nfune olunaku lwakyo Thursday mu nnyonyole abantu yesebo nnyonyole abantu batya we bakola ebintu bino okuba nti no bijja ku TV nti abantu newebeekuba nalina kuba muno DDT nakuba kuno Clemmer ebakozesa bishuta nga tamugyako kugulu kubanga nze neegezaamuko lumu okuba muntu ekintu kyannemerera bulemerezi muganda yekizanga kuba ebintu bino babitendeka nobitendeka baira naye nga ebyo bijja kubeera bya Thursday jja nja kubibatuusaako byenana kakati nga badde ngamba then waliwo NXT nga eno ye brand gyoyinza okugamba nti no eriikiriza brand zino ennene SmackDown ne Raw nti yo bagizanya buli lwakusatu era nayo bagiteeka ku USA Network abo abali ku DSTV USA Network musooka nga mufuna live show eyo nga ya NXT then SmackDown ebeera ku Fox era nga yo bagiweereza buli lwakutaano wabeerayo SmackDown yesebo kakati kakati leero mbaleetedde super showdown era ngeno event WWE yasigninga contract n'aba Warabu nga era egenda kubeera mu Riyadh mu kisaawe kye bayita mu kisaawe ekya Riyadh mu Saudi Arabia nga gyegenda obeera nga bakola contract nayo ewererako ddano za myaka nga 10 nga buli mwaka bawayo babeerayo ne pay-per-view bbiri okuli super showdown ne Crown Jewels naye nga omwaka guno super showdown
ba scriptings okuba nti nobawa abawagizi baffe kakati match enene emu ku nene ezigenda okubeerawo kwekuli mwana mulenzi Brock Lesnar. Onjogera ku Brock Lesnar kakati noono gye bambi yaliko ne mu UFC omanyi ebikonde bya Pentagon ebyo beekubira dda kakati omusajja ono era wattabu nnyo agenda kubanga azanya ne mwana mulenzi gwe bayita Ricochet. Kasajja kali awo katinitini naye nga kalimu omuwula kalimu omuwula Ricochet. Kakati Ricochet yasooka kuyita ku basajja babiri abaŋŋwaŋŋuli okuli mwana mulenzi Bobby Lashley era nga yali triple threat match. Nkwideko omuganda naye nga yagera ku triple threat match. Triple threat match eyo match nga abantu bali basatu naye nga buli omu ali ku lulwe ate baba bana babeera bana ebeera fatal four-way awo buli omu aba ku lulwe. Yes. Kati nekira kyenjagadde okubuuza nti ndaba Ricochet kasajja katono nnyo naye bakatadde ku sajja eddene kiva ku ki ekyo kyembadde nkunywa kino yafuna omukisa gwe we yakuba Bobby Lashley ne Seth freaking Rollins ono nga saa zino yeeyita Monday Night Messiah naye nga Ricochet embiranye ne Brock Lesnar yatandikira mu Royal Rumble we yamukuba low blow mba njogera ku kintu ntino yakuba munno ng'amuva wansi era yamukuba low blow mwana mulenzi Drew McIntyre n'amukuba Claymore nasookuba nti n'amujja mu Royal Rumble. Kakati awo embiranye oba script yaabwe yatandikira kakati nga ku Raw Universal Championship era nga ekiro kya leero Thursday saawa 6 ez'ekiro paka saawa nga 8 ogw'ekiro bajja kubanga bazanya Super Showdown naye nga eyo yemu ku match ennene. Then we tugenda ku match endala leero kyaleero ekigwa ekyo yesebo Super Showdown bana abalabi baffe mubeereeko live kiro kakati we tuva ku kigo ekyo nga tugendako ku Raw Tag Team Championship. Kakati eno we wali mwana mulenzi Seth Rollins ne Murphy oba muyite Buddy Murphy naye nga ebiseera ebyo bali bakamukyusa erinnya nga kati bamuyita Murphy nga bagenda kuba bavaasinga Street Profits. Street Profits be bano abalenzi abakava mu NXT era nga balungi nnyo bo baafuna title shot yaabwe we bakuba Viking Raiders n'abaana balenzi abalala be bayita aba Luke Gallows and Anderson aba OC ng'era babakuba ne baba nga bafunye title shot ku Tag Team Championship. Tag Team Championship bineno biba ebisipi bibiri ebyabasajja era nga Raw eyina ebyayo ne SmackDown eyina ebyayo naye nga bagenda kuba bazanya ekigonga buli omu ataaginga munne nga bali babiri awo olidde nti no Seth Rollins agenda kuba ne Murphy then nga bavaasinga baana balenzi bali eri aba Street Profits. Kakati bwe kityo ekigenda okubeera then tulinawo match endala wano eno eya SmackDown Tag Team Championship era nga bano kuliko New Day ebisajja bijjanga bisina mu ringi okuli Kofi Kingston. By the way Kofi Kingston mwana waffe wano mu Africa era ku WrestleMania ey'omwaka oguwedde yes wa Ghana era nga ku mwaka oguwedde yasobola okuba nga ye mufirika yasooka okuwangula WWE Championship n'abanga yajjako ne mu Africa eno n'acelebratinga ne family n'amasomero gye yasomera ne president n'asooka nga nakikwatako katono nnyo ku banyudde abo omusajja oyo gwe bayita Xavier Woods ddala mu lwanyi kubanga abasinga bagamba nti alinga abawerekeddeko banne naddala nga Xavier Woods oyo badde tag team ne bamutapingako oluyingira ye baba balya buli kakati New Day situation yaabwe eriwo nti bali basajja basatu naye lwakuba Xavier Woods sawa zino ali ku injury yakafuna surgery era nga Xavier Woods musajja mulwanyi naye lwakuba nti nno era ku tiimu kubaako weak link kwegamba akatundu ako nga oli asobola okuba kubya mangu nnyo naye nga Xavier naye mulwanyi lwakuba nti no baba balwana okugyako nga 6-man tag team match that is nga bali eri bali basatu ne bano basatu awo owokusatu wagiramu naye nga biba bisipi nti no bawangudde ebisipi bonabona babalira wamu nti no New Day be balina ebisipi naye nga naye mulwanyi kakati mbadde nkyagamba nti kakati Miz ne John Morrison jjukira nti John Morrison yakakomawo okuva ku retirement yali yawummulamu ne kakati yakomyewo era WWE yamukomezzaawo ku script bulungi nnyo nga atiiminga ne Miz bagenda kutekinga on New Day okuli Big E ekisajja ekyo ekinene kyeki power kyabwe kyeki power house kyabwe ne Kofi Kingston nga Xavier omusajja watusaa zino mulwadde kakati wetugendako ku match endala wawo gauntlet week match kakati nga eno match yesookedde ddala mu ngeri yaayo ng'era agenda ogiwangula bajja kuba bamuyita the man of all eras nga match eno baagitaddewo buteezi okuba nti nno nga mulimu abasajja bangi omulimu AJ Styles the phenomenal one nga ajja kuba alwana ne Andrade nga saawa zino ono ye Andrade saawa zino ye United States champion lwakuba nti emabega kawo obadde tomulaba ku TV wansonga nti abadde
bamuwadde ku willingness policy bamuwa suspension omanyi n'abasajja bano tebalina kuva mu mbeera wadde beekubira mu ringo omwo ne beekuba ebikonde n'empi naye tebalina kuva mu mbeera kakati omusajja oyo alina etteeka lye yamenya ne basobola okuba nti no bamuwa ekyo kye bamuwa 30 days suspension. Lwaki abagenda n'omusipi gwaffe ate nga bamuwadde gundi? Kakati waliwo omwami gwe bayita executive director omanyi ebintu bino njagala bibanyonyola munansonyiwa sisoose kubibanyonyola naye nga waliwo omusajja gwe bayita executive director wa Raw nga bamuyita omwami Paul Heyman oyo atera okutambula ne Brock Lesnar advocate we nga ye backstage omanyi balaba ebitone n'agamba nti kakati omusajja ono tukole script nga yalina omusipi kakati omwami Paul Heyman kigambibwa nti yeegayirira omukulu Vince McMahon baleme kujja musipi ku mwami oyo gwe bayita Andrade lwansonga nti time ye ey'okuta omusipi tennatuuka era nga amaki gye yasembayo okuzanya bamuwa DDT era nga ku Humberto Carrillo yamuwa DDT ku concrete ne basobola kuba nti no bamujja ku TV for some 30 days kakati nga bwekityo ekiri then mugenda kubeeramu AJ Styles, Andrade, Bobby Lashley yono omusajja omuddugavu omunene nga naye ebiseera ebyo yali awumuddemu munene n'amaani afumawo emabegakaawo then mulimu sonyiwamu katono sebo mbadde njagala nkubuuze kuba omusajja ku Humberto Carrillo ndaba ng'omwana omuto ennyo okubeera mu kigo kino ate ndaba abasajja abasinga okujja mu kigo babeera abasajja bakulu nasomako ng'alinga ali myaka awo 21 kakati Humberto Carrillo munange atuuka atya ayita atya mu ziri stage ezi zonna n'atuuka eno waggulu amangu abadde yakava mu cruiserweight division era nga omwami era nga Paul Heyman nga yayagadde ekitono kye n'amujja mu cruiserweight NXT eri gye bakizanyira n'abasobola okuba nti no ku draft yaliko emabegaawo after WrestleMania drifting ne bava nga bamuteeka ku brand ya Raw naye nga mwambi mwana mulungi nnyo era nga winning percentage ye eri waggulu nnyo lwansonga akozesa obubadi bungi nnyo abukabuka amanyi okozesa emiguwa amanyi n'okozesa wansi awo nga asobola okuba nga adojinga abantu nga bwababuuka bwadde eno badde eri naye nga ku myaka gye ekyemyaka nakyo nja kubanga nkibaako ku show yaffe enaddako era nga buli omu nja kuba nsobola okuba nga mwogerako abazannyi ab'enjawulo ab'amannya amanene onzijukiriza bweyogedde ku bazannyi abo ku event yogeddeko egenda okuba e Saudi Arabia omwana ono John Cena kubanga ffe twakula tumanyijo John Cena era bonna agoberera abawagizi ba wrestling abasinga bw'atwagira Roman Reigns agenda baagira John Cena ababiri abo tebagenda kuba e Saudi Arabia kubanga kyemanyi basinga okuleetera WWE sente n'abawagizi abangi kakati ku kya John Cena Friday eno ku SmackDown agenda kuba akomawo ku SmackDown jukira abadde mu bya firimu Fast and Furious 9 trailer oba okirabyeko mwana mulenzi we John Cena mwali era nga ebiseera ebyo abadde nnyo mu Hollywood naye nga agenda kukomawo akigambibwa nti no ku WrestleMania 36 alinayo match gyagenda okuba nga naazanya era nga agenda kukomawo ku SmackDown okuba nti no TV ye obudde bwe ku TV ne WWE busobola okuba nga butamu then Roman Reigns match engenda kuba nga njogerako maaso the big dog Roman Reigns kakati gauntlet match eno egenda kubeeramu AJ Styles, Bobby Lashley, Andrade, Eric Rowan, Rey Mysterio nga ono mu kifo kye mwabaddemu mwana mulenzi gwe bayita Rusev bamuggyemu olw'ensonga ezitali zimu ne bateekawo Hall of Famer ono gwe bayita Rey Mysterio then ne R-Truth amu bamanyi nga Mr. 24/7 champion kakati match endala egenda okubeerawo ye SmackDown Women's Champion kakati oyinza okwekanga matches neno zenjogedde mubaddemu abakyala batini nnyo lwansonga nti mu bawarabu bano omanyi abalwanyi baneeno abakyala bambala obuntuntu obutinitini kakati mu bawarabu muno ojjukira enzikiriza yaabwe ekkiriza nti nno omukyala alina okuba nga yeebikidde bulungi era nga mu bawarabu twakabeerayo ne match emu yokka ku Crown Jewels last year nga mwalimu mwana mulenzi Lacey Evans ne mwana muwala Lacey Evans ne mwana mulenzi the Hart ava mu Hart family bayita Natalia Natalia era nga amaki abo ogiraba baali basobola okuba nga beebikirira essaati nga n'empale bambadde empanvu badde njagala kubuuzaako kwe ziri match gy'obadde yogeddeko eyabalenzi katono nnyo sonyiwa okoze emabega nti Alistair Black lwaki tebamuwadde mukya Eric Rowan kuba nalaba yamukuba Alistair Black by the way yakuba Eric Rowan ku Monday Night Raw eri eyasemba ne mu rematch n'asobola okuba nti no amukuba lwansonga mulenzi amanyi alina ni strike ezo zakuba n'agonza then ne movie ye esembayo gye bayita Black Mass by the way kigambibwa nti no Alistair Black bamuwa push wenjogera ku push ebyo byonna bibeera mu script gyenjoba nnyonnyolako ku Thursday jja bamuwa push omanyi movie
bafuna moves ezo ez'ettabu nga abawagizi bazaagala kati nga olaba webawa push RKO ya Randy Orton nti abawagizi bajaagala nnyo era nga newaba nga ye bad guy at the moment era ojja kuda nga abawagizi boogera RKO kakati kye bali mukola ne mwana mulenzi Aleister Black naye nga Aleister Black ku Super Showdown talinayo match yonna lwansonga nti nno ate yatandiseewo akavuvugano ne mwana mulenzi AJ Styles era nga Monday ajja kuba nti nno azanya mu ring ne mwana mulenzi AJ Styles owa OC oba agiyite the one and only club that matters. Then badde nkyayogera ku Women Championship eya SmackDown nga Bailey ono jjukira nti nno yakyusa personality nadda mu bad guy ng'agamba nti nno takyagala bintu byakuzanyiriza na bwana buto takyayagalira ddala bintu byakubeerawo nga bamulaba ng'ekyokuzanyisa wabula ayagala abalage nti nno champion w'amaanyi era nga alimu eggumba ajja kuzanya ne mwana muwala Naomi nga ono ye mukyala wa omukuba Usos gwe bayita Jey Uso alina move ez'enjawulo omanyi ayagala nnyo okubukabuka n'akuba gye bayita booty drop gyoganye nti naabukuba abantu abubina mwana mulenzi Naomi nga ono banabukkiriza obwo era kyensuubira nti bagenda kuba beebisse nga beebikiridde bulungi nnyo nga tebasobola kuba nti no balaga emibiri gyabwe buli wamu kaakati waliwo singles match zebakongerako nga bano Viking Raiders jjukira bano abasajja bakava mu NXT era nga babadde bakaluzinga ebisipi byabwe eri mwana mulenzi Seth Rollins ne Murphy nga bafuna obuyambi bwa banene ba AOP gano agasajja aganene agatambula ne Seth Rollins era nga bafuna obuyambi ne basobola kuba nti no babajjako ebisipi kakati no ku Super Showdown eno bagiyita singles match ye match ebanga teriiko mbiranye y'amaanyi nga teriiko kisipi kyonna kibalwanira naye nga bagenda kubeera ne match Viking Raiders ne the OC nga kuneno kuliko Carl Anderson ne Luke Gallows nga bajja kuba beekuba endondi nga awetutyo wetugenda okubeera nga tuli then singles match endala kuliko mwana mulenzi Angel Gaza ne Humberto Carrillo era nga niye nayo bakagikola kukozi kakati nekyewunyisa Angel Gaza mu Mexico ne Humberto Carrillo naye mu Mexico era nga bano ababiri beerinako oluganda naye ngaekyewunyisa batuuka mu ring tebakwatagana era nga emabegakaawo Angel Gaza ava mu NXT abadde mu NXT eyo mu cruiserweight naye nga Andrade we yavaawo akaana kawala Kazirena Vega ka manager ka Andrade kamuletamu okuba nti no akwasaganya ensonga ya Humberto Carrillo nansonga nti babaddewo n'embiranye wakati wa Humberto Carrillo ne Andrade nga balwana ekipi kya United States Championship naye nga ssaawa zino Angel Gaza ne Humberto Carrillo bagenda kuba nga bakwasaganya ensonga zaabwe ku Super Showdown kakati singles match endala waliwo omwana mulenzi omu Saudi Arabia gwe bayita Mount Sour era nga obanga walaba Crown Jewels y'omwaka oguwedde yasobola okuba nga awangula 50 men Royal Rumble match eyo ngeyagiwangula omanyi bakola ebintu nga bino promotinga kitone kibanga kiri mu kisaidi eyo kakati mwana mulenzi Mount Sour ajja kuba squaring off ne Dolph Ziggler nga Dolph Ziggler ono by the way asuubira okuba nti nno ajja kuba ajoininga Hall of Fame Hall of Fame wenjogerako mba ntegeeza ekintu ekinene omanyi mu wrestling balina bagamba nti no bakuteeka mu Hall of Fame nobanga naawe ofusa omu ku bebategenda kwerabira oba muzira yes kiringa kugamba nti no muzira waabwe kakati Dolph Ziggler jjukira abaddeko Intercontinental Champion emirundi nga 6 WWE Champion emirundi 2 era nga kakati mujja kunsikiriza njogereko ne ku match ya Universal Championship nga kinene kiri ku SmackDown mwana mulenzi The Fiend oba Bray Wyatt ng'agenda kuba atunka ne Goldberg ono nga naye kati already Hall of Famer era nga musajja muzibu nnyo okujjako nti ku Crown Jewels omwaka oguwedde yalina match embi nnyo lwansonga yafuna concussion weyekoona ku mutwe neba nga match eno Undertaker yaggwa bubi kakati Goldberg agamba nti Fiend bino byakanga abantu tagenda bimukola lwansonga Fiend ennaku zino alina personality eyo eringa ey'ekizimuzimu nga ajja akanga abantu era nga tasobokerako ddala naye nga Goldberg agamba nti ebyo byonna byonna agenda bijjawo kakati mugenda kunsikiriza nsembeyo ne match ya The Big Dog Roman Reigns tuwambuzizaako emabegaawo ng'agenda kuba azanya ne Baron Corbin All Hail King Corbin omanyi omusajja ono ennaku zino azanya bad guy era nga abantu bamwagala naye nga
bamuyita King Kobe Nwansonga yawangula king of the match mabegakaawo yakuba mwana mulenzi shotigi n'amuwangulako ekitiibwa ekyo kakati bano bavudde wala bazze balwana ku episodes ez'enjawulo eza Smackdown nga balwanako ne mu dog food ne beeriisa emmere y'embwa naye nga King Corbin yasooka okuyira oli emmere y'embwa then olwamala Roman Reigns ne ba Uso nga beegasse wamu ne bawangula match eyo dog match ne baba nga basooka okuba nga baliisa mwana mulenzi Baron Corbin emmere y'embwa naye nga kakati match eno esuubira okuba nti eno egenda okubeera main event era nga eri steel cage match bagenda kuba balwanira mu katimba nga tewali muntu n'omu yenna agenda kuba nga abateteekanya era nga bajja kwekuba bemale eggoga nga bakisuubirwa kino chapter eyo wegenda okuggwera naye nga mwana muwala ne mwana mulenzi abaleeyi abatulaba ku MRU TV jjukira nti no tuli ku road of WrestleMania ye show esinga mu WWE era nga abantu baba bangi nnyo bagikolera mu kisaawe ekinene ddala era nga egenda kubeera mu Tampa, Florida mu Cardinal ejja okubeera nga era bagiranze nnyo ekiri ekyenkaniddeawo kakati munange bannange mujja kukkiriza mberekereze lwa nsonga ebyo bye mbadde nabyo olunaku olwaleero era nga tujja kusisinkana ku Thursday sebo nyina ekibuuzo kyo nga tonnabagenda nze manyi ndi muwagizi wa Lister Black olw'ensonga ayina zonni zaakuba naye Black Mask ennyumira nnyo omanye ekigo kino eno nti buli muntu nze ndabanga ekiba scripted nti ngenda nkyusakyusa nange engeri gye bakola bu script wendabako ono nga yaliko kati naye gwe mpagira linali musajja John Cena nnyo naggwako kati mpagira Lister Black sebo moves ezo yaziyigirako wabona kinyinyira weekend gundi ejja lwokuna olujja kakati webale nnyo ndowooza Lister Black ye mulwanyi gengenda okuba nga nsooka okwogerako mbawe moves gyazijja omanya alina Black Mass yettako ennyo akuba tteke wano kuba nota ddangulu era nga match ye ne Buddy Murphy omanyi bombi balinnyalinnya Buddy Murphy emabegakaawo nga taneeyunga ku Seth Rollins balina match ku TLC table yali amusee nga beekuba amaviivi ne baba nga beekutulamu omuntu naye nga Lister Black nja kuba mukuba ku Thursday ejja nsobole okuba nga omwongerawo mutegeera abuterevu kyekitegeeza okuba ku MRL TV oba otambula n'okumanya etwogera ku kisaawe ekyebyemizannyo kansabe muganda Enhood Kabanda asobole okuba nga ababuulira wanatandikira nti asobole okuba nga abasiibula kakati webale nnyo ssebo mwami Hudson kakati wiiki ejja tugenda kuba twogera ku mwana mulenzi Lister Black then mbannyonnyole ne WWE issues bazikola batya era abakulu ne emitendera gyebiyitiramu okuba nti nno babituusa ku TV yaffe okuba nga tubiraba nja kuba nga mbannyonnyola ekintu ekyo wekijja then mbalina ku results za Raw ne Smackdown owa weekend ndowooza omulungi ali eyo otegedde tetuba tutegeeza nga twogera ku wrestling oba ekizungu timo muganda nange sibula abatuuliriza era abatwala ku MRL TV omanyi wobeera oli ku MRL TV wawa ekintu kyetwetegereza ekintu kyetulaba nti ffe tukuwa kasavu kanyama kakati tubadde mu wrestling ate buli lwakuna olina otutega n'obeerako naddala gwe omuntu ayagala ennyo wrestling gyogenda yiga moves ez'enjawulo nti bazikuba batya naye nga tokitrying ewaka ojja genda otekemu omuntu omugere agenda afuna ebizibu byabwereere nga mbasuubira mwekumire ku MRL TV buli lunaku tetubeerawo ne sports waffe n'olunaku olw'enkya teweerabira akanyomero kaffe ke twagambye nti tugenda kuwa ku bad injuries esinga obbeeza omutawana mu kanyomero k'omupiira omanye eno wrestling tulina omusajja gwe twamukwasa yasinga omutegeera kati twanonaffe mu sports ne tukumenyera badminton tugenda tukunyumizaako wawe gundi ezigenda otandika zi tournament maaso awo tujjukira nti Formula 1 agenda bba atandika ne gundi endala nnyingi nnyo tugenda kunyumizaako ne ku cricket tugenda kunyumiza ebintu birala bingi nnyo webale kubeerako kwekuumirako sigadde nze Kaliba Timothy omwana w'ensenene buterevu ku MRL TV muganda nange kwokyali program ebadde Akanyada Sports Penalty muganda nange akubulidde bingi nnyo tuweereza omupiira wano tukuweereza mupiira basketball bingi nnyo betwogerako mu kisaawe kyaffe tuba tuze mu kisaawe ekyebyemizannyo mbadde kigoza Jeff the Sports Genius tusinkane olunaku olw'enkya musiibe bulungi mweraba